okuva omwaka gwa 2004 we twayingirira mu nteekateeka y'okuba nti we ignite ebiri usaawa eno. Twebaza Katonda nti nali nsoma ku university, nayingira mu university mwaka gwa 2002 nga ekirowoozo kyange kikoba twabonaabona n'okusoma butya bwe tusobola okutaasa abantu be tuvaamu olugendo mu mbeera yetubiseemu. Bwali bulumi obwandeeta ku kyalo kuno, bwali bulumi obwandeetera okuconcentratinga mu kyalo kino netusomekeza mu miti, netusomekeza awazira bizimbe, ng'ekigendererwa omwana asookerwa kuba ku kyalo kuno n'omwana wa Busoga n'abamawanga agandi batwegayiteko basobola okufuna the proper education they deserve. Since 2002 natandika okuwandiika ekitabo ekyogera ku entandiikwa n'enteekateeka y'amasomero asatu: nursery, primary, secondary. Bwe nali mmaliriza neera naava ni program ey'okuwandiika VTC Vocation Training Center. Ayi eyo tenda kujjayo ndi wano. Tulina nursery section tusomesa abaana abato okuva ku myaka 3 okujja paka ku myaka 6-7 era basoma bulungi era baliwo. Twaba ni primary section etandika n'abaana b'emyaka 6 oba 5 okuva ku nsoma yaabwe paka ku myaka 13 paka ku 15. Yes, twakikola okumala emyaka okuva 2004 nga kanasale 2008 primary yatandika 2018 twaba full-fledged primary school nga tulina P7. Bwe twamaliriza twabona nga kyetaagisa secondary etandika etwalwa kugitandikirawo. Twakireka twabanga secondary twagireeta luvannyuma lwa myaka mingi. Twagireeta 2018 nga tulikubona abaana baife be tuli kuguruminga bali kujja Astre bali kubula. Mwayenda mubasigaze wano. Era twayenda tubasigaze. Era abaana betusigayiza wano abasinga bwe tubafuuse basomesa. Abandi basawo n'abantu bangi abandi bali kusoma bwa lawyer. Ebintu bingi n'ebyokubansobala ekyokulanga tukonsentrate wano. Tutyo bwe twatandika Rukaya etubwidye ng'etambula okutuuka olwaleero. Twayida wano nga tolimana nti Rukaya erifaanana nga bwefaana olwaleero. Ti waali wakataka twegayira Katonda olwaleero tuli mu bizimbe ebiri permanent structures and enough classes. Ebyo bikoleibwa mu bukulembeze bwange n'abatuli einuma era nga obukulembeze buno nga bwembukuwayireko okukulembera ekintu ekibanga kisobola okuba emyaka egiwera 15 plus teacher. Bwe twali mu university era batwesiga n'obukulembeze nasooka kuba member of parliament owa hostero nga bwe ddiba mu university era bwe natuuka ebanta ku kakiiko akagemaganya byensoma n'eddiini na parliament. Bwe twamala awo emyaka 2 ojjawaku naalondebwa okufuuka guild president wa Islamic University in Uganda. Naakola emikwano mingi era egimu ku byo gituyambyeko okujjamu n'enkulaakulana. Emyaka gye nali mu bukulembeze gyanta ku platform okuboneka nti nsobola okulinkinga Busoga ekifo kyenvaamu n'ebitundu ebingi n'okusobola okulembera nti ekisolo kisobola okuba ku level eryatandikirako okujja ku level. Kyobona nti twayidda bwe twatandika secondary one actually with primary and secondary twatuzimbanga ekibiina kirala. Kibiina kirala okuva twava ku nursery twatandika paka ku P3 paka ku P2 twatandika P3 twajja ku P4 buli mwaka paka bwe twatuka ku P7 tetwabuukira. Kyona essomero erinawangaala
Chirimala guide that it follows.